Vincent Ssebanoni taata wa Richard Ziwa gwe baayokyanga bamulanga okubba embizzi yavudde mu mbeera ne yeesogga akaguli ka kkooti. Kino kiddiridde omusibe Godfrey Ochai yakwatibwa ku musango guno okusaba omulamuzi ye ne banne okweyimirirwa kibasobozese okujjanjaba omuntu gwe baayokya. Njagala omwana wange nga mulamu tojja kusobola kutambula. Faya abayokya naye ffe twagadde kikola mu mutima mulungi nga bwe banoonya bali abakikola. Kubanga era ne bw'anaabeerawo nga tuli eri era tajja kufuna bujjaji. Ababadde mu kkooti kabuze kata bayungula amaziga Ziwa bw'aleeteddwa nga yenna ajjudde ebiwundu wakati mu bulumi obutagambika. Omwana ali mu kuvunda buleze ennumeze enanawo etamukwerekera wali abalala basatu batanakwatibwa. N'obugulu bakutema. Kati muzeeyi kati ate oyogera ate toyagala kuwulirize. Taata wa Ziwa ategeezezza omulamuzi wa kkooti eno Caroline Byakutaaga nga mutabani we bwe bamulanga ow'emage era wano waasinzidde n'akolimira abasibe ababadde mu kaguli n'awera nti singa bano bakkirizibwa okweyimirirwa waakubakola ekikyamu. Talina kamufa alina emyaka gy'endimu kyokka bali balina mulina nabo kuba abaleeta okujjanja banjajaze omwana wange okawuka kati njagala tukasi. Omuwaabi wa gavumenti ali mu musango guno Ge Amtehire naye asabye omulamuzi banaleme kukkiriza kusaba kwabwe kwa kweyimirirwa. Court has had the opportunity to look at the victim and also listen from the father, and the record reflects we had about 3 witnesses in court and the victim himself. We are very ready to prosecute this matter within the shortest possible time. Omulamuzi Caroline Byakutaaga bano abawadde olw'enkya okubawa ensala ye ku kyekukkiriza okweyimirirwa oba nedda. So mugumiikirize ngenda bawuliza olunaku olulala ne tutandika okuwulira omusango. Naye omuntu ali mu ddwaliro okumuleeta wano tekigasa. Richard Ziwa gwe baayokyanga bamulanga okubba embizzi atubuulidde engeri gye baatuuka okumuteekera omuliro. Nali nga ndi mukule ne banaasokkedde ne bantwala mu kimalwala ne babuuza abakazi. Omukazi omusajja alina buki y'embizi n'amubuuza omusajja aleesekwana embizi nne yaleesekwana embizi n'amugamba naga nti kwe kuntwala ewiwe kuntwala ewa Goodi era ntwala ewa Goodi Goodi kwe kujjayo emigga gy'alinganga gumu ng'akwata gumugumu nga bwe baali omukaaga batandika kumu kyaba ngekuli nga oli ng'akwata piki ng'agikamulamu amafuta n'angiwa ku mubiri n'anjuki. Agamba ekisinga okumuluma be baana be abana ne mukyala we ali olubuto abatakyalina buyambi. Kuva ebanjokya sikola siba neebase nina abaana tebakyasoma tebakyafuna kyakulya nina n'omukazi omulala. Lwange luno lwa myezi 7 tetulina yadde kagoye kola kokwambaza mwana abaana basoma tebalina school fees naffe kenyini ak'okulya tetukafuna. Embeera omuntu waffe gy'ayitamu mbi nnyo tali bulungi kubanga atuuka n'atuuka ekiro n'akaaba enkugu muli mubeera bubi. Ziwa yayokebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ng'okuva olwo apokya na biwundu. Barbara Naraiso agafeeyo ku Spark TV.